kwata kusobola kuyimya ne kutengerera aha kati kyenabadde mbuuza tekusobola kwewetawo ne kulinnya wano kweweta nozola bwe kigenda kati membantu kigenda bwe kati ngeze otuulidde ddala kati maze eno kiba kivaayo anti tekusobola okukutuuza wano tekugonda nti nno kunagondanga eno skiini kyo kira nti nno kikaluba kitegeeza oba wakusibira kuli nenenyweza kino nekirekawo netugenda awo oteredde wano mba nteredde kwata bulungi emiggo gyange ekingatera okulowooza nti oba toteredde ate kiki ovuddeko ekikazi kituula awo ntuula era netugenda naye kino kyo naye bannange mukyala Robin olina fujjo bufujjo nedda byaddala n'okubawuliza kizibu abaana bange bambi mbamiisinga njagala okuddamu okukola abaana bange bakomewo sobole okuba nga mbeera nabo ninga ataazaala ate nga ndi muzadde nina abaana kinnuma lwakuba nti sikola singa mbadde nina omulimu era baali badde abaana weebali ekyo kyensinga okwagala so tubaniriza nnyo ku Kaberenge Media omulabi waffe omulungi tukwebaza omulimu gw'okola ogw'amaanyi okusubscribinga n'okubeera nti oviewinga ebintu bye tukola ne mukomentinga muzaamu nnyo abantu amaanyi naffe kennyini bannannyini channel erinnya Sserugo Adam Kaberenge omwanjuzi wa program Success Peter yali ku kamera olwaliro tuzze okwogerako ne mukyala Babirye okumanya embeera bwali yajja etya byatandika bitya era byava ddi mukyala Babi abantu beyanjulire mwenna abandaba balamusizaako amanya Babirye Robina gemanya gange okay mukyala Babirye Robina owangalira eno yesebo naye nga nakajjayo sibanga ddene ndabanga waliwo ebyendabanga bikyuseemu gy'oli n'omuntu alaba obulabi akirengera n'amanya nti akituufu mukyala Babirye alina oba oliawo obuzibu bwe yayitamu obw'enjawulo kino kyendaba kyatandika kitya okuba bwe nti si bbanga ddene otyo nali ngenda ku mulimu nenfuna accident saali mulema wafuna ofunye accident nafuna accident emotoka yantomera oli yali ayisa na emotoka nemulemerera nansangayo nantomera ofundikira otya nga oli wettu bwe bamala okuntomera kolo lwennyini lwe bantomera netwalibwa emulago mba sinabana kutuuka bizinesi zange zaali zitwaliddwa bizinesi eri mu Kiteezi wano wennyini wendi bayitawo ku Bambu eyo bizinesi eriwo ya Poko Joint n'ebbaala ebyali byange wali mukyala akola mu era bamanyi kubanga badde bandaba ku Bukedde TV New Vision nga bandaba kale nga mbeerayo ku interview ndi mukyala mukozi era abasinga obutambi bwange babulaba badde nali mukyala mukozi naye obuzibu bwajjira byonna bino bikuntuukako accident yabireeta ate ne business nezisaanawo nemba nga sikyalina business yonna awo wenyini ku business business zino zaalimu emikono egy'enjawulo nti gye gyalireetera okubeera nti ziggwa oba kyajja buzolo okuba nti bamala okufuna obuvune oli n'agamba nti kati kafunye obuvune guno omukisa kangukozese ntwale wabadde akolera nedda we nali nkolera mu kujja nalina omwami wange gwe nalina nga muyinamu omwana omu mu kutandika bizinesi eyo twatandika babiri era mu kutandika nga ne lisiti eriko abantu babiri naye bwe twagenda nga tukola nga alaba sente ya landlord ekifo twapangisa kipangise netukola renovation kyali kibi netukola renovation netutereza ekifo nekitereera naye nga twajja abantu babiri nga ye wa bbaala nga nze ndi wa butcha naye nga ekifo tukikozesa aba babiri gwe n'omwami wo
omwami yakyaliyo kyamu waali era bizinesi eyo yeyagisigaza yeyagiwamba mpaka olwaleero tewafunako okubwenkanya ngenda okufuna accident nali mu kooti ekasangati nali mu kooti nga mazeyo omwaka gumu n'ekitundu omwami yayita emabega n'agamba landlord twafuna obutakwatagana gwe n'omwami n'emwami nenjawukana naye waka kyekyatuukawo era nga bumanyi ng'omu ku mmwe alaba afunye ssente alinnye kale ebyo obimanyi eby'omumaka ne tufuna obutakwatagana ne mugamba nze kamwesonyiwe ne twesonyiwagana mu maka nenjawukana naye bwe ndiyawukana naye nalowooza bikomyeawo nengera nenepangisiza nemulekera ewaka nze nenvaawo tekyamumalira n'ayita emabega n'agamba landlord angobe yampe sente zisinga ku zange nga kyafa nveewo omwami wo yakuyita yakulyamu olukwe n'agenda n'alaba n'ayogera ne landlord wamu akugambe nti gwoveewo yasigaze ground yasigale nga addukanya emirimu kituufu era yamugamba ye doni kati alina sente nsobola okuvaawo ye mugagga era kati mugagga kubanga ati yali mugagga naye twafukola sente natugaggawala after that n'alyoka angoba kwegamba nankola ebintu paka lwenkutuuka ku kino omulinamu abaana mbeera sinyano musookati nengenda mu kooti landlord yajja nampa olupapula nangamba nkukoye nkumawadde emyezi 3 wanoveewo awa nsonga ki aŋŋamba ebisonga byate byalimu makulu kubanga yaŋŋamba obeera oyomba nebbaawo mulwanagana ne mugamba nnyomba nebbaawo wange biri bya family issue tekwatagana na bizinensi landlord wamu yali abeera kumpi nnyo nammwe waasi waliwo ka office k'emmanju okwo kumpi n'okwammwe era wennyini ku bizimbe ebyo alina kanti bizimbe byapangisa bingi naye alinako ka office emanju eyo kati ajja atya akolenga fida anti awo kyesimanyi kubanga ne bwe yagenda nebwe bagenda ku police ne bampa ekipapula nti police naye ikoninga naye temuli stamp tekuli wadde signature yonna eya police nga kiringa kiri fake wabula nga ekipapula kuliko stamp ya chairman ow'omu Lusanja nze nga tere simgwe mmanyize nga manyi chairman wa mukiteezi mwaka kyogo mwami zaake 2022 mu gw'omukaaga nga 10 era leero nga 10 lwempezeza emyaka 2 nga nfunye accident kati awo bwe bangobera nengenda mu kooti obagenda okungoba nga mu covid eyasooka mwe bangobera nengenda ku poliisi nembagezako bannyonnyola ne baŋŋamba omugagga abayogedde bakugambye vaawo bakwadde emyezi 3 ennaku 9 zikumala nembagamba nedda sigaana kuvaawo naye nassaawo ssente zange olwoviirawo mu court order oba order ya poliisi olwo poliisi yo bali bamaze obbawo ekipapula nga mbagamba nateekamu ssente kwegenda mu kooti ekasanga ti nenneekubira enduulu kati tubeera ku kooti awo nga tujja bansaba obujulizi mbuleeta abajulizi bifaananyi olunaku lwe bansaba abajulizi bwe nabaleeta tebaababuuza ne baŋŋamba musooke muddeyo ate ne landlord mwesootinge ate nga omusango gwajja dda mu kooti nga guli mu kooti era kwaliko omukyalo oyo ye yasala omulamuzi oyo yali ku musango gw'omuwala eyali Pretty Nicole omukyala yasala omusango gwe yali ku fayiro era yali ku musango gwange naye yamala ne baŋŋamba ate muddeeyo naye nga bujulizi nabuleeta baali bansaba abajulizi ne mbaleeta ne baŋŋamba muddeeyo mumale musooke mudde musolvinga ensonga naye nga omulamuzi gwe nasangawo okusooka yali mwami sijjukira linnya lye yali yawa landlord wange court order ne mugamba tagezangako okunzijjawo nsigalewo paka court ng'esazeewo yamuwa order tagezangako okunzijjawo paka nga court esazeewo kati omulamuzi oyo ne bamukyusa ali mwami Munyankole bwe bamukyusa kwe kujja oyo omukyala n'agamba obeera otya mu kifo nga tusasula ne mugana nali nsasula era lisiti nazirina naye bwe naddamu okuwa omwami oyo ssente yazigaana nanga asagala busente butambula onvire ne mbagamba njagala munkwate ssente ezo munsasule oba mwagala nveewo kuba kifo nali nkitaddemu ssente nnyingi naye ku renovation ebyo byonna byonna nga biri awo mwali mulina enkolagana ennungi n'omwami wo anti mukujja twajja babiri nga tetulina buzibu obuzibu bwonna bwatandikira awo mu kifo omwami oyo yali talina takola bizinesi ng'ezo nze nali nziruddemu ye yali akola mu by'amasannyalaze
awo twava okukyankalana era obimanyi kasi ebikyankalanya ennyo ebiseera ebisinga abafumbo nti oba ono yafunye omulala oba akwana ono okitegeera embeera eyali awo tegeeza embeera yalimu okwagala abakazi bwe bityo bwe byali nemufuna obutakkaanya kwekutuuka ne ku mbeera ya kkooti mu kkooti natwala landiroodi saatwala bange kubanga ebbaluwa eyagimpa yali landiroodi eyampa ebbaluwa nti nkugobye genda kwadde ennaku 3 ennaku 9 eyakuwa ebbaluwa ekugoba yali landiroodi ng'evudde mu kkooti yampa ebbaluwa nga yenze nengenda mu kkooti akuwadde n'ennaku 9 gy'emyezi 3 nembagamba musooke munsasule miliyoni 3 nga zenjagala kuba nasaawo sente nnyingi ekifo ekyo nakola renovation waliwo kinaki waliwo kabucha nga kabi nga waliwo ebbala nga yonna weeri naye ng'ebintu bino ebyedda ne tumugamba katujjewo tumale tutekewo ebirungi nagamba oke tetwakola ndagaano ya buwandiike yaliwo netukola renovation naye twakola vabu tetwawandiika nagamba akoowa yagenda obanga alemereddwa okusasula renti nali sinakwa kuba najja 2019 mu gw'omukaaga okupangisa bangoba 2019 najja 2018 ne batugoba 2019 2 awo kumpi mwaka gumu kitundu nali sinajjayo sente zennasawo miliyoni 3 nezasookera ddala nazijja mu banka era oyo omwami owange yennyini ye yampa bye nasingayo ye yali ne galanta nga tukolera twakola sente nga zijja naye munaye bwe yamala naneefuulira otuuka otya kati twali tukyali mu kkooti era ng'olwo batugambye tuddeyo tudde mutogerezeganye ne landiroodi naye nga nze kyembagamba kimubampe sente nveewo nga njagala miliyoni 3 era n'embipapula mweziri miliyoni 3 nze nveewo ne bagaana bangi nzija okukola ku makya nenfuna accident ng'ogenda kukolawo wali era mu kiteezi we olw'osulawa nali ebiseera ebyo nakadde Nakwero ku Manyangwa Road ng'oveeyo Manyangwa n'ojja n'okolera era bwe bantomerera bakutomerera ku kya Gayaza Road no Nakwero era bayitawo Nakwero era bwe bantomerera awo kati kitutte emyaka 2 bukyanga ofuna accident kitutte emyaka 2 obeerawo otya kusurvivinga kubanga bwe nali bakantomera embeera teyalimbi okusooka kuba mukama yanyamba nenvaayo mu ddwaliro okugulu nga kugenze ne bakutemyeko nembeerawo ng'abantu basobola okunnyambako nakuwolya kuwa naye kati newaba essaawa eno oyinza n'okuba essimu omuntu n'atagikwata okuba essimu oli n'agiraba n'agaana ogikwatira ddala naye ng'agiraba oba n'omuwa mesegi n'atagiddamu embeera neekaluba nali nina ka bizinesi kange akalala ka branchi kali eyo mu kiti kati ne banteramu omupangisa nga ndikundirira ndiroodi omupangisa yali asasula bulungi era nga se ssente zenzijjamu okusasulawo embeera ate olwamala ne bateekamu omupangisa omulala oyo bwe baawa eyarentinga ate yaleeta omulala goodwill nga tagambye landiroodi eyamuwa ekizimbe then nateekamu oyo kati bwe ivalo yamuwa ekizimbe teyaddamu kusasula wadde 10. kampuni y'emmotoka yakutomera yali ya buyonjo oba yali zino engozi zaffe ez'okunguudo ezisomba emi bukanta oba obutayimba obutono bantomera then nze mukuva mu ddwaliro twali tetunaba nakwogerezeganya nabo naye after bo bayogera n'abaaliwo nze saaliwo kuba nabagamba njogera nabo ne batambampa ne basala bye basaze zaali ba miliyoni 7 naye era tebazireeta lumu baleetanga 3 5 nga olemba ngenda mu ddwaliro banaye ngenda mu ddwaliro ku review nga baleeta mpaka sente lezaggwayo operation yali y'emulago operation yali y'emulago saawa eyo lwafuna accident era bakusa okugulu bakugirako ku olwo nga n'ekibumba kyabise akatago kaabise byonna babikola ku olwo kati kubanze namala mu ICU week ngenda okudda engulu mchala robe wanje kati ekibumba kyabisa akatago kabisa byaddizibwawo bonga babasawo tebasobola bitunga kuba ekibumba tokitunga katango tokatunga ne waliwo empewo n'eddagala lye bakozesa lye bafuuwako omusayi gune gusobola okukwata ekibumba kibanga kibadde kiramu ne kiddawo omusayi kasa gukwata
bo bayine bakuteeka we bakutadde mpaka lwe bamanya nti Katonda ateredde naye nga byo byayabika era bansala okuva eno mpaka eno. Tokyalina bulumi munda? Siina bulumi naye obuzibu bwenfuna nti baleka mukuzaamu ebyenda bino babisulika siringa bwe byali ye kubanga bwe mbanga njagala kola pupu saawa eyo bwannuma nina okuddukirawo Mutooyi si bwe kyali luli era mpulanga ekyenda kyenyoola bwekiti nga nfuna obulumi kale kimpisa bubi nina okulya emmere ennungi egonda sina kulya bintu bikaluba bwe ndya ebintu ebikaluba obulamu bunkalubirira nyinza okubeerawo nga sigenda manju ate okugenda okufuluma anfuna constipation. Ekirala n'ebyuma muno ne bansala kino kyawogokako nakyo ne bansala ne banteekamu ebyuma. Olimu ebyuma kati? Nimu ebyuma. Ebyuma biva mu kiwato? No, biri bagiyita kuno? No. Musaabiro? Si saabiro. Erina erinnya ndyerabidde naye nga wano wali ebyuma babisa. Kino ekintu tekisobola kubanga kiri mu bbanga kyali kivuddeyo ate nga eggumba teriyunga okugulu kuno kwenda bakuno ekitundu tekwekutte ku mubiri munda eggumba tekukyalina ggumba kuli mu mubiri naye kwamenyeka eggumba lyamenyeka ate eggumba teriyunga nga gana agali wano lino liri eno teriyunga. Ati mulimu byuma mpaka lwendifa tebagenda bijjamu. Mulimu byuma okutuusa nga ofudde? Okutuusa nga afudde. Bali bijjamu nga tebivaamu mpaka kunze. Twogere ku gundi ku kampuni y'emmotoka eyo baakuliyirira? Anti ze sente ze bobo ngabo bali abandikoze bagamba milioni 7 nebiggweeraawo nga tolina nga si kyalina kyakuzzaako. Kubanga n'abaana bange baali basoma kati saawa eno abaana bonna babatwala kati sirina mwana yenna. Abaana ani abatwala? Abeewaabwe babatwala nono namuyinamu omu naye ne bamutwala. Kuba taata wa bali abaana ye yali yafa. Olina abaana bameka? 4. Okay. Kati ki kyokola ekikubeezaawo? Siina mulimu era sikola. Obirawo otya? Njagala nnyo okumanyaawo. Kati nga bwe nkugambye nti nalina ka branch eri nga kalimu omupangisa gwe bassaamu omulala nga tasasula. Nalina ennyumba gye mpangisa nga nnungi era nga mulimu buli kimu eky'omunda self contained toy biki byonna bye nkozesa nga biri munda. Obulamu tebunkalubirira nga kasente akaveeri kekasasula enju. Ekyokulya ne bampa oba nenkuba kusimu nfune ku kyokulya ne nfunidde kuba siina capital nti nja kuddayo nkole. Ati onaabanga takyasasula emyezi 7 nengenda ku poliisi n'eremwa era nabo ne bansindika mu kooti. Kati essaawa eno neewuba mu kooti ate omuvubuka bwe yamanya nti batuyise mu kooti n'ava mu kizimbe n'adduka. Awo wenyini ku kooti? Okyali ku Kaperenge Media. Mukyalo Robin alina ebintu bingi nnyo naye ebisinga biyinza okukabya amaziga bw'oba toli mugumu kimala. YouTube yaffe Kaperenge Media, Facebook, Instagram, kwogatta ne TikTok tugoberere osobola okubeera updated n'okumanya bingi ebisingawo awo ku ebyo. Tukyagenda maaso n'omukyala Robin Ababi Mulongo atunnyonnyola embeera gye yayitamu ku butya bwe yatuuka okubeera nga ali mu mbeera eno bw'ati mwayita. Ja Robin, kooti okutuuka essaawa eno ekugamba ki? Kati oyo omuvubuka ye bwe yamala ekizimbe yakivaamu n'adduka kati ne babanga bampa bagiyita arrest okukwa eva mu kooti bakweba egundi emukwata warrant of arrest. Naye kati essaawa eno omuvubuka yadduka yabula sirina transport antwala nti ngende mu kooti sirina kwegamba byonna binzibuwalira nze. Muvubuka ono yali akola mu kooti? No, omuvubuka yali akolera mu bizinensi yange. Najjanga sente zisasula we nali mbeera. Kati ebyo nabyo nembiyimiriza kuba siyalina transport agendayo bintawaanya kale nenkita nengamba waayo oli yavaamu already. Kati kizimbe ekikalu kati nina wenjagala sina capital nti nakola. Kati netaga capital nziremu nkole kuba ekizimbe kyange kati wekiri kikalu ne capital wa sente nyingi koze sirina kuba kati mba netagayo ka fridge
neetaagayo ebyokunywa ebikozesebwa byonna kale kitono nnyo nalibadde nga nfunayo miliyoni nga 5 okutandika kuba neetaaga fridge neetaaga capital w'ennyama neetaaga entebe ameeza byonna ebikozesebwa byokunywa kubanga bucha ebaamu ennyama n'ebyokunywa ate gye neetaaga naye nga ye eri ennyumba mwe nali nagivaamu kwe kubanga ndi wano wendi waliwo omukadde awo ku kkubo eyampa wano lumu embeera kubanga naye sobola kusasula rent ate nga sobola kuddayo mu kyalo kuba bwendwala ate manina okugenda emulago ku review ate nga ne transport anzija mu kyalo mba simulina kakati omwami wo ebintu byaggweraawo ebityo oli omwami polisi zonna zize sina wengenda mulopa kati alina sente nze sirina nagwa sirina kuba bwe naddamu okubira landlord ne mugamba njagala bucha yange kati nteredde mumpe bucha yange nkole nangamba ddayo mu kooti obagambe bucha najezza nga ne mu kooti gyenzira sikyabisobola era omusango fayiro gyeri ekasanga ati naye sikyasobola kugenda kuba sirina sente ze nawa kutambaloya kutambula sibina naye nga bucha yange weeri mu kiteezi era girimu esawe nagiddukanya yoyo taata w'omwana wange kiyaga Henry yali mu bizinensi yange era mulimu bapangisa bateekamu naye nga yena yantuusiza ku bino byonna nali mukyala alina sente zange nga neekolera byonna kiyaga Henry yabintuusizaako teri mulala ofuna obudde obulaba ku baana bo mwana oyo gwalina bukyanga nfuna accident omwana sidanga mumulabako era kinnuma kuba mwana muto kati ali mu P1 mwana wange simulabako ne bamukubira esimu tazikwata esimu eyange yagiteekana mu blacklist tayagala ndabe ku mwana yali badde ekikulu kya benna mwana azisinga nzikiriza nandetera ku mwana gwane mulakuba nengenda ne mulabako ekyo takyagala ate nga nange nnumizibwa mwana muto yali talina nakuba naye kubanga ali kuba step mother abajjanga ate baba banjawulo ekyo kinnuma ate nga ne bwe nagenda mu mateeka era ajja kunsinga siina wentandikira alina ssente lwaki ogamba nti ajja kukusinga teri ajagala kuyambira bwereere buli omu ayagala ssente ate sizirina era ne bwe ngenda ne mulopa era bajja kumala bikomyawo talina siina kisijja kufunamu kubanga ezizaako nze gwolaba biganye biki byosobola okukola ng'oggyeko bucha essaawa eno nga bwendi sigenda kulimba ngezizaako nogendako mikwano gyange abalina bizinesi nga bwomugamba njagala omulimu ngaakusekerera ngagamba ne kati Robina oyagala nkuwe mulimu ki ogenda kukola ki tosobola okutambula okutta emiggo kiki ogenda okusitula nemba kati kitegeeza nti nina okufuna ka bizinesi wentudde nga nkeera nenzija nentuula butuuzaawo kati tugeze nga mobile money obanga waliwo ampadde omulimu nga gwakutuula wamu nga kuba kubala bitabo basente webityo naye okuyimuka nkwata ekyo nkasobola kusitula kidomola namuggo sisobola kale okutwaliza awamu sisobola mba njagala nga omulimu gwenkola guntuzizaawo banfune capital tina ebintu byentunda nga ntundiraawo bwe badduuka era nina okubanga wentudde ninawo omwana aweereza mu bufunze weetaaga muzira kisa asobola okukwatako okudda engulu n'ekirala njagala nnyo okuyimba kyekitone kyange era nali ntandise naye nenziramu nemba nga nzira wansi bw'osobola okuyimba gwe nesebo nyimba wayimbako kubanga ne ku YouTube music wange kwali bwe osachinga babiri Robina ojja kunsangayo ne mu buno obulema bwange wali olimba lwa gospel nakuba mwezi gw'okuna omwaka oguwedde ne lufuluma ani okwatirako okufulumya ennyimba ezo mwami bamita Peko Success yanyambako ne studio waliwo gye baali bampadde ey'obwereere naye ng'ate otuuka olusi alina okukola olubambi muzeeyi tabeerawo waliwo omuvubuka mulala kale ekyo nakyo singa ofuna offer ey'okuwa okuyimba osobola nsobolera ddala oba gospel oba si gospel osobola okumpaamu ku nnyimba ze wakolako osobola tugende ddala nsaani okutuuka wano nga nkyasa abadde Katonda nandibadde nafaalwe nalumbibwa ndiwo lwa Katonda asaanira okusinze yamponya oyo
abadde Katonda lole luyimba olumu kuzeeza gospel. Oyimba gospel iko kusinga? No, naziri endala nzimba. Winayo olwensi olukole? Yeah, nina audio nina mungi, video ze sinabakuta. Oyina audio nga mmeka? Nina audio nga 8. Oli muyimbi wadde watandika ddi okuyimba? Natandikira mu covid yawo nze newandiikira music wange. Nze muwandiika. Kati nyimbira mu kasinga mu bwensi. Mu bwensi? Ngovudde mbu. Obadde wazindiwulira mweriri. Mpaamu ku kasinga mu bwensi. Tomanya. Okay. Obwensi nina bungi. Njagala kamu. Bayo kamu. Okay. Mabe. Oludde okuyimba. Ekyo kitufundidde. Naye music yemwe. Oludde okuyimba. Katonda biwa kisaba nange kajje mangu kuba nesoka okuwulira. Ensi wagiyimbako ki? Nsinga kuyimba nyimba za mukwano. Ate ebyo. Kati mpe omukwano mpulire ne mukwano okyagusobola gwe. Ngusobola. Omukwano nga gwaleeta ebizibu. Ngusobola wadde gwandetera ebizibu byo bingi era laavu ye yansula mbino naye nga kyo omukwano. Okyasobola ogiddamu? Njiddamu bwe nfuna omutuufu. Onaakebera otya? Simanyi Katonda yamanyi. Nga bwe yakebera omukulu. Bw'ajokebera najja. Nadda. Njiddamu. Mpaamu ak'omukwano mpulire. Omukwano kabuzi. Wada wawu nkafune. Bannange tukyali ku Kaberenge Media. Kati ate tugezeko mu kanyomero ak'enseko. Mbayozayoza okuba nga mukyali balabi balungi. N'okwekomera ku channel yaffe eya Kaberenge Media. Ffe twewaayo okubeera nga tutuusa ensonga ku nsonga. Waayo tuli wa mukyala Robina. Tuvuddeko mu kali akanyomero tugezaako okuyingira mu kanyomero akandibadde akamukolera oba akasinga okuba nga kayandyagadde. Mukyala muyimbi. Yetaaga promoter, yetaaga studio. Ng'ovudde ne ku studio yetaagira ddala okubeera nti alagwa ensi. Mbadde ninda apemu kayimba ak'omukwano naye kalabika kali wala medula tekasise bulungi kubeera nga katuuka. Kafunyise? Okay. Chendabye toli mu Firika. Kirabika oli mu Amerika. Laavu gyendaga si ya Kifirika. Seno gyendaga ya Kimerika. Tugende mu Amerika. Tovire bana bafirika. Laavu yawe yo yafikira. Ngate jompanze ya Kimerika. Tulye chocolate na ice cream. Ngabo bali amapera. Onkubi akavulu mukwano. Mukyala Babi. Yes. Onkubi akavulu. Oyagala nnyo America? No, love ye yawo nali mu love kale nga ndaba nti love. Wali mu love? Yeah. Kwe kuyiyaako. Omuyimbi kyayiye olusi ekiseera ebiseera ebisinga ye. Wakati n'oyo yalagawa Omumerika. Omumerika yaddawa. Nedda, just nali mpala. Kyajabuzi. Yeah. Serefu love. Madama nti omuzungu oyo nti. Muzungu nga yatukolako ekyejo. Nedda. Oyina ennyimba nga 8. Audio. Idea ogijjawo okugamba nti kati kampandikeyo ku nnyimba. Kuva buto nga njagala okuyimba ebintu bibiri, njagala okuzanya firimu, njagala okuyimba. Era nali nakayingira mu U&I film production. Era waliwo firimu ejaliko ya mukalukalu nali ntandise okuba nga ndabikira ku TV we nafuna accident. Dindako. Twogere ku bitone. Oli mukyala muzanyi oyagala nnyo okuzanya katemba firimu. Byawukana byawukanira ddala. Okay, byonna katemba ne firimu. Deni n'okuyimba. Ebyo binkolera. Oyina ku channel gyolagirako omuntu nti munange nzanyirako wano. Muntu ayagala okukakasa nti ndi muzanyi. Esaawa eno ku TikTok kwendi.
nawe ina TikTok account obikola budde kibi mbeera wano nembikolera wano kuba nina akantu ke nalabako recently nga omwana yajja nakuba obusepiti yabukubira mu matu wadduka nogera n'ogweringa wadduka n'oleka emigga ekyo nali anti kati omwana yava eri nakati twali tunyumya tuli mu sitole zaffe ne mukwano gwange omwana kwe kujja nakuba kati nefutuka muggo nagwerabira naye nga sobola kutuuka wala nga nina kugwa nakulaba nenkusaasira nengamba kuba wakongojja bukongojja era bibaayo mu bantu kale mba njagala nnyo okulaga okuzanya ekintu omuntu omulema kyasobola oba tomunyooma olwokuba nga olaba nga atalina kino nkyagala nnyo nekyo kyolowooza nti oba takisobola oba nga omunyooma kale oba nga olaba nti wanjawulo ku balala singa ofuna abantu abakwatako okugenda okuzanya emizannyo egyo ogamba tobamenya nnyo ntya osobola okutuula ku piki ntuulako ne mugenda naye nga njitya bayiza wesetegedde akabenje okafuna oli ku piki nali ku piki yange nga nevuga ovuga piki nali nvuga kati ate nkyasobola okuvuga nali nvuga piki wavugako ku piki emyaka 7 nga tisitomerangako nga tebantomerangako lwe bantomera okugulu kwasigala wali emyaka 7 wali omanya vuga piki yes ali sivuga boda nti vuga abantu naye kwe nali nkolera emirimu gyange nga mukeera nengenda mu gye naasalira nengenda nensala ennyama yange nenjiteekako nenjireeta nengenda nendeeta amatooke enku birungo bwe mmala neneetereza awo nengendako mu byange samala okusaavinga nogenda n'olya ku bulamu nengenda nenkola ebirala ate onkubye wali omanyi ovuga piki before myaka 7 kitegeezera okyagimanyi nkyagimanyi naye kala ate nkyasobola kuno kwekusamba nina gwenda basse baavuga piki nga talina kuno mukazi musajja nze ndi mukazi wagivugira ng'oli mukazi nga kati sisobola basi balance nga kati bwembangu singa mba mpakinga ndi mujjamu osimba kuno ate okusimbula nosimbuza kuno ate okusamba novaako nosambisa kuno tokirabangako mukwano soka enveko nga ebitala bitutadde abakusambira hani wajja nnyambeko mu bitala lwaki ogenda mbitala guti bweki ekikutwala mbitala ngaokimanyi totegede oŋambye emba nsobola okuvuga togendeeyo olaba walinga nga ogenda n'okola emirimu gyo nga tolaga mbitala kati gye nali nzanyira firimu nali nzanyira bayitayo kinaawa ng'ogenda ku piki nga mpita ku nozani kati nzikidde wali omwana ati era babaako nga mugajjamu osambiramu awo just kale kyentiddemu kusiba okusiba okusiba kano kekake era kano kasiba naye era ne wano wabaawo wano nsibisa wano bulekyo ye maaso yokka osobola okubanga era sikyasobola njagala sikyasobola senga tukuwa piki era njiwa mwana nze kenyini kati njitya era bwe ndaba agivuga ngamba mukama atuuke bulungi naye ngamba ntya bambi kati njitya mbeera ndabira ddala kufa kubanga kino kye natuukako kati ntya era nsaba mukama nti bwe ndibanzemu okufuna sente fune emmotoka senga bayo muzira kisa akuwa okugulu nkwaniriza era nkulina kubulako just repair olina okugulu nina osobola okuleeta ntukulabako nsobola okuleeta obuzibu bwako obwenina buli bumu tibwenkwambala kunumya omugongo anti ekyuma kino n'omugongo mba mpulira obulumi olukwambala bwe nti utampula omugongo gutujja n'ebyuma kuba kunkosa naye nga nkulina kubulako kusaanikiza lususu kusaanikiza ki plastic kwa kyuma kwa kyuma naye kubako plastic okugulu okwatekwa okufuna otya kuba mpulira nako kwa bbeeyi naye kwezo sente abasajja ze bampa kwenagula okugulu kama mulungi akanyumero kaffe akaddako mbadde njagala otwetere ku kugulu
kukugulu tawali bizunya tomanya oyinza okuleta okugulu ntufuna oba oli awo ntufuna bangamba wali amagulu amalungi jegazi naye nagompulya gabbeeyi nti gabbeeyi naye ng'ebweru gyegali oli asobola okumpimako wano nabanga abadde ali bweru n'akupimako n'agenda n'akuzza nga nabakuleeta nga kuwedde manyi Katonda aleeta ebintu bino byanjawulo sokya ddala tolina bizinesi era sikola ekyokubiri toyina kugulu kuba ebiri ebintu ebyo bibiri kiki kyowulya nga oyinza kuba comfortable nakyo singa kijjambulamu obwo okusooka kugulu tofaayo kuba okugulu okwo ne bwe mba ndi ku pikipiki sisobola kulinnya nakwo tosobola kunvuga ku pikipiki nga nkulina kumala nekola wekuti genda nga kwerekumala nekola wekuti tonsesate bannaabe byampona naye mu taxi sobola kutuula nakyo wanvu okunsinga bwentuuka tokufunya nga bwenfunya kufunya naye kusukkawo kati banakwongerako ate ebintu ebirala kuba kuwanvu kusaana ng'olina mmotoka okugulu tokwambaza wano nekujja kutuuka nevivi lino wano kutuuka naye kusukkako kuno oyagala nkulageko pamu akaddakiika nkwambala okulaga bannange bawe bafe abalungi olwaleero byampeddeko nange nefuula nnyo mukalakaasa naye olwaleero biralamu agenze kutuleetera kugulu tulabe bwakwambala ate ku alabika atya okugulu kwe kuno then wano baba balina okusabika nekufaanana okugulu kwange okugulu mbadde mmanyi nti neri wansi ku kwona kugulu naye kisabikibwa ne bakebera skini yange nga bwefaanana ne baleeta kale ekifaanana ne bagiteekako naye nga bwe nkugambye nti nze kimmenya okwambala bannange twambaliremu tulabe naye tekukumenya nnyo mpulidde nga akazitowa kuzitowa ate kukuba ekigwo iye ate kutya anti ono artificial okugulu kuno tekweweta nekukola evivi nofukamira kuweta naye tekuggwayo tosobola kweweta ng'omuntu kuwetako avu sobola kisitamya nakutooyi tufudde tekisobola yate nekutooyi kutooyi kugulu otya kutooyi kati wano wendi wali wenali nalina ennyumba nga erimu tooyi nga yaba disable otuula kuli naye kati wano kozesa baketi ebeera mu toilet sigijjayo n'akadomola bwe ngenda ntuula ku baketi nabirekayo mu toilet ogwo gwe musipi okukwata okugulu kwaffe ekisipi oba olina ekisiba obulungi nekinywera kati bwemanga walinawo empale ennene kati ngeno singa mbadde nkyambalidde munda kati ogamba osobola okwambala nga kuli naked ng'olususu n'ogussamu akakantu nga nze ndi naked kweganga boolaba omukono guno nga siga nti oyambalidde kiba kisala munda kuba plastic waliwo stocks zaakyo ze bampa weziri osaamu stocks yakyo n'olyoka okyambala tambulira mundabe oba kisoboka kisoboka si byangwe naye nga ndabanga okumpi kuwanvu eyo gundi yange gye bampimirako kati wano mba nina kutambuza ku kati wongamba ngende ku boda mba sisobola kutuulako kigenda mukunzi kiba kye bwentuulako bwendi kigenda kikola bwe kiti kati nange kiba kinvaamu nga kivaamu kati guno gwo guba gulebeeta bulebeesi kati tekisobola ate bwentuulako era sibanga enyama yange eno tegonda ejja kuba bweti ku piki kyo kiba bwe kiti ekisambi kiba kikitwala sisobola kituuza ku booda nako sitategeera bw'otuula ku booda tugoze otudde ku piki kokono nga kubambala nga kudde eri anti kyo kati bwe mba ntudde jjukira kyo kiba bwe kiti piki yiiri ogenda kunsitula oba wakusitula
Sipasina bwe nkituuzaako era mba nina okuyambibwako kuba kikalu era tujja kukikola naye twagala tukikolemu tulabe kuba omuntu asobola okukuwa ofa naye nga ayagala oggi anti bwe maazi jasobola kwambala nzija sikulina mu mugulu mba sikwambala ntuula bulungi nnyo n'ekikazi n'ekisajja naye mba nkirina mba sisobola kutuula ate awo ndeeseseko nga tolina kugulu kuno ate mbadde mmanyi oba tolina kugulu oyinza n'okuyitako n'ogwa awo ŋŋuma kubanga eri gye nali ngivuga nywera ngimanyi tugenda otutuuliremu ng'olina okugulu wangi tugenda otulamu ku piki ng'olina okugulu kisoboka tugende tulabe naye nange sikituuzanga kuba kyannema mwabi waffe atulaba tuli ne mukyala Robina yafuna akabenje twete okugulu kwokulala kale mpa okugulu kuno tugezeeko okufuna omuzungu kyayita demonstration ng'alinnya piki naye ndabanga ebitali byangu kuba n'okutambuza obutambuza nakwo kwennyini si kwangu so gwe tobeera eyo nga wafuna obuzibu obufaanana nga ye bw'alina ne weebalamu amaanyi kanzire wano nkukwatireko kinkakatako okukwatako ni bannange driver ali tutuuse naye ndabanga okusobola okuwa sapooti kubanga wamba nsobola okukuta singa wendi waba kwatirako wano singa wendi waba nga wali flat nga tewaliwo biyinja oba osobola okutambula tambuzaamu katonda w'amaanyi komawo okomewo togenda ewala nakuba batulagira okutambula nga otunudde eri bajja kuyiwa ebinyebwa by'abandi bakola ki olina okutambula nga otunudde eri totunula ku ttaka ate otunule ku ttaka olaba gy'olaga kati lwaki otunula ku ttaka ani kati weno wabi sisobola kutambulirayo gwawalu awalungi nga kukola sisobola abantu ali pavers naye kino ekintu bwe kirinnya ku jjinja bw'oti ogwa kigulu kati osobola kulinnyawo mba si balancing eno kiba kinkosa ebyuma kinyiga kitegeeza obweyagala abantu nga wali flat mukulu abantu ateredde nsobola okwambala naye nga bweno bwe wati sisobola era kati ndudde okwambala olaba nkutambuza bisobola kutambuza naye wekwali nga wakatandika awo nali ngezaako kubanga we nali waali flat naye olabika oluusi naawe osulayo gwa naggamba wandibadde okutambuza otambulirewa sina sisobola wanono gye ndi mu ggeto wabi singa mbadde wantu ewalungi naye no wabi sisobola kutambuza singa kati nakumanyiira naye kati eno sina we ngamba tingenda kujjayo ngende ku kkubo sina we ngamba nti ngenda genda eno era nga bw'olabawo jangu tutule ku piki tulabe sooka okwata amagulu gaffe ga njagala kugerengetanya ngeri ki gye nkutuuzizzaamu ku piki njagala kugerengetanya ngeri ki gye nkukwata wano Mr. Balo ngeri ki gye nkutuuzaamu ku piki olwo nkutwalako jangu microphone ogiyise olwo nkutwalako kyamu naye jangutwalako olina okugulukwo ekirala wopaki nga walina okuba nga walungi wewe nsooke nkukwatire ku miggo gambe kintu sobola kiwala mpya kati ngenda kituufu anti nange nnoonya engeri gy'okiteeka tandikira eno tulabe
ate naki anti kati kuno mukyala babi soko otandikire no tulabe eyo sobola kwata kusobola kuyimira ne kutengerera aha kati kyenabadde mbuuza tekusobola kweweta wano kulinnya wano kweweta nozola bwe kigenda kati memantu kigenda bwe kati ngezo otulidde ddala anti kati maze eno kiba kivaayo anti tekusobola okukutuuza wano tekugonda nti nno kunagondanga eno skini kyo kira nti nno kikaluba kitegeeza oba wakusibira kuli sisobola kituuzaayo interview yayo noze yagala kugwera ku piki kubanga tugeze okumaliza nga tulina okukola kye bayita demonstration ku butya ndowooza abantu abamu babeereyo nga bawakana nga bagamba nti oluusi omuntu waba yambadde okugulunga kuno aba yeekoze obutaagala kutuula ku piki kubanga awulira nnyo nga nti nkima ate nkimira mu mmotoka nanti era nze mba njagala mmotoka wangi mama njagala mmotoka wati olina mmotoka nga onsindikira ubba kati anti abamu bo babeera balina amavivi nze siina vivi kati owe vivi tekutuuka eno owe vivi kaba kakoma wano nga asobola n'okudduka bakati tuula kakkana nze kwendi kwa kati neebuuza amagulu gonna bwe gatwe gabeera nga abafunye obuzibu nga buno tebasobola kutuula ku piki batuula bo abeera nga akimanyira naye nga bw'oba omukazi otuula kikazi abalala batula kisajja naye kisinziira na kugulu nze bwe ŋŋamba kuba kati okwange bwe ntuulako kubeera bwe kuti kuno okugulu kutabeerezebwa nga mu sente meka miliyoni 2 naye kati netaaga okugula okulungize kuno eri walungi naye kino ekintu kino kyekibi eri wali okke naye kino kyobola abaŋŋamba ebweru wali abalina amagulu basobola okukola okugula okulungi ng'era kugonda wano nga si bwe kiti naye nange simanyi naye okonnakuwulyako kubanga okulina kyonna kyomu naye baŋŋambako nti okugula okwo kulinga mu miliyoni 10 kituufu nange baŋŋamba kwa bbeeyi kati oyagala kujjamu kati kati era kiba kivaamu buvi kati wano mba ntereera kitegeera neneenyweza kino nekirekaawo netugenda awo oteredde wano mba nteredde kwata bulungi emiggo gyange ekingatera okulowooza nti oba toteredde ate kiki ovuddeko ekikazi kituula awo ntuula era netugenda naye kino kyo naye bannange mukyala Robin olina fujjo bufujjo nedda byaddala segeza okugulu kuno mu bufunze tokwetaaga nnyo kuno okwangako kuntawanya kunumya omugongo kunumya ebyuma kusinga mbeera migo gyange kino sikamala okusimba piki tufunyemu ka demonstration ne mukyala Robina babiri Robina gwanira ekika nakafeero anti obedda sinnalifunako tuli Kaberenge media ababi baffe mwenna gye muli mbeebaza nnyo omulimu gw'emukolo ogw'ettendo okubeera nga mwekuumira ku mukutu gwaffe Ssemakutu omukutu ogukutuusaako abantu ab'enjawulo abantu abatuusiddwako oluusi ebizibu eby'enjawulo kossa n'abo ba celebrity ab'enjawulo tubadde ne mukyala Nakafeero bawankima tubadde ne mukyala Nakafeero Robina ate ng'era mulongo asangibwa wano mu kitundu ky'Ekiteezi Kabaga kibulooka ayina kyasobodde oba oliawo okwandibadde nga kudduukirira mu ngeri emu oba ey'enjawulo okusinziira ku buzibu bwamutuusibwako kale nno tukyebaza ojja kuba ng'oyita Kaberenge gwe wenna alabye n'olaba nga oluusi okwatiddwako mu ngeri emu oba endala omukyalo ono ojja kwetaaga obuyambi kubanga talina mulimu kyekisookera ddala ate omulimu gwe guyinza okuba nga gwe gumuwa ekyokulya talina bulabirizi bwonna buli awo bw'agamba nti yeesigamye ku buno so gwe wenna gy'oli
omutima omuddukiriro omutima omulungi banafa abali e Canada abali e Dubai ne mu sendala ez'enjawulo nga China tusaba nnyo emboozi eno nawe kutuukiddeko omukyalo ono bawe yamwefuulira n'amugoba ne mu bizinesi gye baali batandiseewo okukakkana afunye accident olw'okuba nti nabadde anoonywamu ng'omukyala afundikidde ali eno ng'oluusi ne bwe bamuwadde okusula aweebwawo buweebwa so gwali eyo yenna nga wandyetaze okumuyamba ojja kuba oyita ku Kaberenge Media kwennyini kuliko ennamba zaffe ez'essimu otukontakitinga n'omanya butya n'otunyonyola butya buwandyetaze okumuyamba sookera ddala ayagala bizinesi ne muzira kiseera viddeyo okugamba nti oba oluusi amuwa okugulu naye amwebaza abantu basiibule neyanziza mwenna abamundabye abali ku programu eno mwebale nnyo mwebalire ddala obudde bwammwe data byonna wabula mbasaba bambi kisinga eddala kyenjagala njagala kuddamu kukola kuba nina abaana basoma era abaana babatwala mu kyalo nali mbaweerera tataabwe abasatu yafa 2015 mbadde ntoba n'abaana abo mpaka lwenkutuseeko okugulu then abeewabwe ne babatwala kati sibalabako n'okubawuliza kizibu abaana bange bambi mbamisinga njagala okuddamu okukola abaana bange bakomewo sobole okuba nga mbeera nabo ninga atazaala te nga ndi muzadde nina abaana kinnuma lwakuba nti sikola singa mbadde nina omulimu era baali badde abaana weebali ekyo kyensinga okwagala sobola okunyamba nyama eziremu nkole ndabirira abaana bange bali wala kannungu sobola kutuukayo ate yeetaaga n'obwenkanya yeerabidde bwerabizi kyogerako kubanga yawaaba omusango gukyaliyo ekasanga ati emisango egy'enjawulo egy'oli omupangisa n'omusango gwa taata abaana okubeera nga amugoba mu kifo kyabwe ne Land Road nsigadde nze Serugo Adam Kaberenge wekumbire nnyo Kaberenge Media Success Pecos yabadde ku kamera tunaddamu